Yesu ke tugenda maso Eminence UG tugenda maso wetegereze katono nnyo kano Nakamato lyawo soba busobi lwaki we tugamba ekyokuyingira akayuki kyosoba Nakamate jangu njagala tulabe oyimiridde otya Nakamate saagala kaana naawe Nakamate oli muntu mukulu omuntu bwakula jangu tulabe nga singa awo nagamba obuwanvu buti kati oli mu buwanvu ki oyimiridde otya Nakamate sikulinako buzibu senga nuka kasobuwanvu muyimiridde oli mu buwanvu ki Nakamate tuweza watu obugulumivu Nakamate ontuswaza buswaza omukazi omukulu akuzoobera otya Nakamate nga tolina nzigi Nakamate tewaggalawo oyagala buli ekijja timba wolongo buli kimu kyonna wolongo Nakamate katulabe yagala ndaba obugulumivu kale oba obugulumivu obwo Nakamate tonswaza njana kukwata kibooko basenga bedda bali bamigo omwana omuwala obeera otya nga kale you did not wadde to pull a little like this not pulling why not pulling wanji Nakamate buli gyoli lugirugule coming soon. Yesu ke yatugenda maso reality is so real ekyadi ntandikwa tukutuusizzaako entandikwa firimu egenda maaso saagala bakunyumiriza Nalyange Farida nga naye wuna akomye okusukudeni saagala ikendi bakunyumiriza kanti ntirahuma tugenda mulako mweno firimu yaffe etandika natenga bulijjo nagamba it's all about this and VJM outer emination big upon everybody tosoma na mwana natukunda Gloria atenga ni Nakiganda akomyewo Eseza Nakiganda Eseza tusubwa Senyonjo Saidi ziwa tutandika butandise genda maso Hadomugisha Gerard ekyadi kunyanjula tugenda maso songa olugero lwa Shasha editor iranga director of photography Jesasa editor ekyadi ntandikwa tugenda maso Nalyange Farida na Kano Ajitedi wa producer entandikwa tugenda maso Nalumo Fiona assistant director of production bagamba nti Sasha editor film ene genda maso tandika butandisi film ki Nalumo Fiona yakoze ku sound ekyali nyanjura Nakiganda Eseza locations tutandika butandisi Nalumo Fiona yakola ku transport entandikwa film egenda maso Nakitu Aida yabawadde obwambalo Aida Nakityo iranga director okuntiko Nalyange Farida mu film yaffe mulembe etandise egenda maso era eno saagala bakunyumirize The Wicked Mother Part 1 Mama Kalibandu gwetandise kakati nga tandika tulengera omukyala atudde ono Nalyange Farida ageeka ekyali ntandikwa film egenda maso ogenda okwetegereza owa Rumyule wanje bane Rumyule kyekyakutuukako Rumyule yali muntu mulamu ngamba omuntu omulamu nga wayaze kweziri wayaze agenda gamanyiza ndaza nina Rumyule naggaga ne kali akasende ke wagamba okumpa akakadde tuyogera bintu ebyo ebyaluli ng'okyalimu amagezi mu mutwe ebintu byonna kugamba byali byaffe bya babiri omuntu yenna bw'omugamba ebyama byo n'omwesiga bwagwa eddalu byatandikirako okujjayo akakadde nali nga kozesezza bulungi era omuwala nali mugambe lwakuba obadde kigwe gwana ggwe ekyali ntandikwa ogenda okulira bano bavuddeyo mama tomugoba omusajja oyo tulira alina byayogera omulalu bw'aba alina ekigambo kyayogera gwe omulamu owuliriza ebigambo omwana byayogera kiki maama n'abyegaana taata n'azirika ekyali ntandikwa bino byonna nga tebinnabaawo omulamu ono alabika ali abaddeko omuntu omulamu kiki ekyamutuukako azze n'abyasanguza ono nga yamuwa akakadde mbw akwana ekiwala kye kyemiri kadi kyemiri yakikuba amanda tetumanyi oba yakikuba n'amatooke kakati nga tukutte kubo ne tujja tudde eno tulengera omwana ono ow'obulenzi ali ne jjajja naye nga jjajja Nalongo Bibbo kati Nalongo Bibbo ono alina embeera gy'agenda maaso gy'ayitamu mukazi wattu era muli awulira okulumizibwa nenjagala okukolabirira bannange njagala ngende nnoonye ssente
male nkutwale mu ddwaliro na mwana wange ekigambo ky'okozeseza okuzinoonya ababbi bamanyi no kyeyambisa ekigambo ekyo tukigendamu eyo nga tuvuddeyo abazadde baba baagala ssente okuva mu baana baabwe kuba olukula luyonka obwalo naye essente ezo ziba zirina bazivudde walungi z'otadde ku muzaddewo kuba ssente y'ekikole mutebamu mukisa weegendereze wa wojja ssente okuyamba bakadde bwe ebizibu byabwe kuleme kubeera kwewaana naye ng'obbye bubbi kakati nga tuzze mba Emily omuwala ono ye Emily ekyali ntandikwa tulaba Wicked Mother part 1 nagambe natenga buli kyeminze nkwereza era tutandika butandise eno saagala bakunyumiriza nagambye egenda maaso evuta banafu aba reality cinema natenga bulijjo ekyali nyanjula tugenda maaso mpolampola kakati omuwala ono maama we ayina engeri gye yagendanga maaso n'okulika nti amuyisaamu agenda okweregereza kiri mu kwoza ngoye ono erina Luyange Farida najja akwata ensawo z'omwana ono n'abaka akasente kassaamu ndowooza kasiimu asiima muzadde osiima omwana si wabi ono ali mu kwoza ava kwanika kumbe nnyina amuteereddemu akasiimu kakati maama oluvannyuma ennyo ogenda okweregeza ajja neyesimba wali kyava ayita abaana abali mu nju muveeyo n'agamba amaka gano ngali agayingiddemu obubbi ekintu ekitabadde wano n'agamba nendeka ssente zange ku meeza awo ne mulyoka muzikwata ozitwala ani abayigiriza obubbi mwagala emyaka gye mutuuse mutandika okubakuba bukubi maama fere tuli babbi era kati ssente ng'ani abba ssente gwe walabye ku ssente zange nedda maama n'agamba ssente zange mutandika mutya okukwata ku ssente zange n'ebintu bino mbyogera nga abalaba nini muzanyo naye sisaaga I'm dead serious where is my money maama nze sinakwata ku ssente zo tonakwata ku ssente zo oba toleete ssente maama kebera oyo gwoba otandikirako ngenda ppa kuba emiggo mwenna bwe kiba nga mutandise kumanyira maama ayogera bino ng'amanyi ssente waazitadde essente zaatadde mu nsawo y'omwana ono mubaamu abazadde abalina ebigendererwa ku baana baabwe weetegereze ngenda okubakuba emiggo buli omu ngenda mwaza gwensanga ne ssente zange ajja kukiraba efirimu egenda maaso kakatuddako mubakibumbi n'omukubi w'ebbulooka bamubumbi tuba tuli omwana sitole ki omanyi buli muntu yenna waali ayina levo kwagwa n'amugamba nti naye gwe kyali wange wandeka mu bbulooka kono nti omanyi nakugamba dda ssente za bbulooka tezikola eki teziwera bbulooka eno mu mirimu egikolebwa omusajja gwe mulimu ogukyasinza okutwala amaanyi amangi ate ng'ekintu ekyo abasinga baba tebayagala kyesembereza n'amugamba nti nze nayiya ne ŋŋamba nina okubaako engeri gye njiya nga nteekawo akasente akawera okutuuzaako owulidde kijja kunnuma nga nkuziisa okyali n'amugamba naye munnange saagala otandike bintu byakubanga simanyi gye walaga kubanga abatayagala kukola muba muyinza okugwa mu bizibu n'amugamba gwe tufaayo nze nagenda mu mbeera ey'okwanguya ebintu n'amugamba nti gyonna emirimu gy'okola gibanga gikwanguyiza ssente omuntu atayagala kukolera ekiddako n'amugamba wandibadde olemera wano tukolera wamu oli yagenda ayiiye era yamugamba ali mu kuyiiya ekigambo kuyiiya kino kirina engeri gye kivuunuka obulala eri abantu abeeyita nti bakozi kane tukomawo omusango ogwaddiziddwa ewaka kwabadde kunyaga maama wuuno nga batandika kwoze taziriiwo naye omubbi eyabbye akweka mu ngo yawe ne bano nabo bali mu kamera nga balinga abamanyi we ziri weetegereze nze maama nze ffe tetunabba ssente zeera mpozi guno gw'emiri kikazi kyattu ky'emiri ono se tugenda babikula mu nsawo ffe maama tetunnakwata ku ssente zo temunazikwatako mwazirabyeko maama wagambye kuliko akebiri sikekana akali kungulu kati Emily
bananga baami n'abakyala lwaki omuzadde yandibadde akola ekintu ng'ekiri omwana we kwegamba nga amuteekerateekera embooko oliza aba teyeetegekedde kuba buli muntu yenna alina engeri gy'agenda maaso n'okulabika ndi alwanamu Emiri kati galamira wayiga obubi totandika kulekaana olwokwolekaana embwa ekyalo kikuŋŋaane tukole tutya maama sente sinze yazi ate nga zibadde mu ngoye zo mwana gwe banne bulijjo nga nkubuuliridde neggamba obubbi kibi banne bwe kituuka ku mwana omuwala bwabba kifaanana bubi wabbye ekyali ntandikwa tugenda maaso nagaye bagiyita wicked mother ye firimu gyotandika etandika obutandisi kale no waliwo awolereza naga abanne tebakuba emiri balayika babbi babiri era they about kugabana to share soon or later you want to share my money among yourselves kakati netukwate kuba otudde ewa jjajja bwe tukwata okukuba okudde ewa jjajja jjajja embeera gyalimu si nnungi namugamba owulira otya leero jangu nkukwateko maama embeera gyalimu bambi ya bunafu kamala namugaa tutya omwana ono ow'obulenzi ayiiya nnyo jjajjaawe abe ng'alina engeri gy'amujjanjabamu weetegereze mwana wange kati tolabyeyo ekikopo ekitonotono kamere okuvuba jare naye kati nze atannaba kubaako kamere kene osazeewo ndeetere eggama gye bayita eno ye ggama gye bayita obuganda buladde amuwa tannalya naye eddagala weriri efirimu egenda maaso kati yabadde agamba mbu simanyi ateekeddwa okulabika ndi tayagala kudda mu ttaka takyayagala kukolera mu ttaka omanye ebintu byokuba buloko obanga omuntu omukulu ate n'otandika okuzannyira mu ttaka kati yayinza okuba omwana we nti va mu ttaka asobola okuba omwana we ntoddamu kuzannyira mu ttaka oyo efirimu egenda maaso kaka tugenda okukwata ekuba ogenda okudda erudda nga waliwo abaana buwola bava ku ssomero ye famire eno ey'abeemiri baabano bali basatu bava ku ssomero bannange naye bannange olaba ebyana ebyo binyirira oba omukazi abiriisaaki kyana kino ekyakati kirina engeri gyekimpisamu obubi buli wekirinnya mpulira kirinnya mutima buli kaseera omutima kunnuma neŋŋamba kumba ekyana kirinnya mutima ekyana ekyo olowooza gwakiraba wekka amulaba abagwe lwakuba abaana ba yunifoomu nedda buli wokwana omwana wa yunifoomu oba ogalamidde tonnakubwa naye ng'essaawa yonna bajja ggalula ekyo nkubuulira abaana ba yunifoomu buli wobalengera bwoti dduka emisinde oba togiina gyekkame ze nkubuulira yunifoomu erimu engwala yunifoomu erimu engwala ate nga nanaaleeta engwala atandika ng'asaaga tugenda maaso tutandika butandisi nagambye nga buli gyeminze nkoleza tuddako ewa jjajja mukazi wattu yalina olumba olumuluma omwana yamugamba nga nja kukola ssente ndeete jjajja nkutwale mu ddwaliro jjajja namugamba nange akasente tukeetaaga era mpulira olumbe nange lunsobera olumu lumusannyalaza amagulu naaba nga talina gatambula n'atandika kwavulanga kibebi ekinaatera okuva ku mabeere nange yatunulatunula nga siwali ayamba ono agenda otuuka nga ate jjajja sitole ki yabuuza jjajja sitole ki kaka tugenda okudda ewa ab'emiri maama wuuno kakati bagenda otuuka maama abuuza ng'amazzi tewali siwanabaawo wadde ettondo lyonna mbuno ono amuwolereza mbu teyakimye mazzi mulwadde kati buli wokwata kuba ogenda owolereza omuntu mbu teyakimye mazzi mulwadde yamukubira olwala abatannakola mulimu balwala gwewolereza lwaki maama oli alabika mulwadde ki
kano tugenda okuva eyo ono bakuba bombi buloka noli yali agala kulekera okuba buloka lwaki jajjawe mulwadde ataagala omutwala mu ddwaliro gwe agenda okukwata ku jajjawe omukazi ng'alabika muyi naye n'omuntu agudde ekigwo okutandikira ku buyambi nga wayise ennaku 2 obuyambi bwatandikiddeko omulwadde ow'ekigwo ziri 15,000 kaakati musajja atu yakwata ekkuba agenda ayiye era maama asazewo aleeta omukozi ewaka agende maaso n'okuyambayamba ku mirimu egikaluba ye si mukozi akeera kunyirira kwesaaba kizigo nadda wali n'alatta egisinga weetegereze efirimu egenda maaso njagala olabe kaakati n'agenda n'ayiya bw'akomawo bw'alambula ku jjajjaawe jjajja mu nnaku 2 yali alinga akubye ku matu naye ng'era obulwadde bwali bulabikani bukyaliwo era jjajja agenda maaso n'oggumya muzzukulu ng'amugamba embeera ejja kutereera tayagala muzzukulu ono agende maaso nakweraliikirira yamugamba buli kimu ngenda kitereeza n'amugamba ate n'essaawa gye tulimu era olaba omuntu bw'akula wewaba obulwadde butandika okulumbagana manya ndi ssaawa yakweteekateeka lugendo lwo n'amugamba engeri gye ndi Naalongo mba nyagala we mba nfudde munziike kumpi ne Ssaalongo saagala mubeere wala awo manya Ssaalongo yagenda omukwano gukyaliwo kwegamba ayagala atuuke mangu bamumuziike kumpi awo asobole otuuka okumpi eri Ssaalongo bw'aba afudde jajja toyogera bintu ebyo ebigambo by'okulaama ekintu kulaama oli wakeera ku makya n'alaama nga talina wamuluma lumu biba byebikiro efirimu egenda maaso kaka tukomawo ku baana b'obuwala n'abava ku ssomero nze ekintu kimu kyemmanyi ku mwavu yeegomba omwavu yeegomba kane njagala kwogerako noono era mbonna ffe baalaba kati Katunuuli tayagaliza muganda we ekintu kyonna omanyi n'omuntu w'omutima omubi ogwenga ogutayagaliza Katonda akumma buli kimu Katunuuli baamumma obunene Katunuuli tabigula alinga eyasooka mu bubazi nti baamuyisaako landa Katunuuli kati kumba omukubi w'ebbulooka alina omulwadde eka atalina ssente zimutwala mu ddwaliro ayagala kwongerako ebizibu omanyi Kayasa woman is fierce standing straight atya bana emirimu gamba ki bana Katunuuli buli omu yenna yamukyawa naddala ng'abigula Katunuuli tabigula ebintu byonna ebikola omukazi Katunuuli tabirina tayina epusi tayina nyaasi ali awo bigenda bitya ono alina mikwano gye omanyi bannanga abawala baba balina ebikoosi byabwe nabo beerondamu grade they can grade themselves kati nga tabanyumiza akavubuka kasisina akavubuka kasajja kakulu omanyi n'embeera eya duniya eno erina engeri gyeyanguya omuntu gwe balaba ne yagandi akaddiye naye nga mbeera ye mukaddiyiza n'emyaka n'egiba mito kakati ssebo noono yeemirinde naye aboola akasajja kamuli bubi akubwe waabwe buli lunaku abonyaabonyezebwa naye tayagala kulekani kwesembereza naye mugane naawe kati emirino otusobedde busobezi nze mpulira newa mwe bakulyako emmere olina ofunayo akasajja k'ebbali akakukolerera akanakubanga ku majja nedda nze temwogera ebyo nze neeyongeddani gwe muganze saagala ebyo emirina mbwe ali mbeerera mulunzi taagala bisibo byekutula mulunzi yaga talina gesembereza obwavu buba bukuluma gwajjanjaba gwe mwavu gwakololakolola wabula n'ebintu by'ensi asemalina kyengenda kukola kajjukira omwami ono gwe baleese weetegereze
baleese omukozi katuba tulyewo nga Katunuuli kyamulumya nnyo we yabadde ava ku ssomero ne bayita oli weetegereze mbadde nkuyeyerezaayo Kaatu omanyi tolina limuyita direct waliwo erinnya erivuunula ng'ekivumo mbadde nenkuleeteddeyo anti ŋŋambye ne ŋŋamunanga omuntu ali mubya onsanze efa mbadde nange era siri bulungi sooka okwate wano omanyi waliwo gama nga kikopo owulira neggomolola ino onyambye wabula mbadde ndi bubi lwakuba n'ekyo gyakiwaayo ali ng'atakiwaayo Katunuuli oba ali mu byakookoonyaako naye nange sokondage ku ssanyu ne bannange mubadde mukimanye nti konse waliwo abakazi abataatondebwa kufuna ssanyu oli tebamutonda kufuna ssanyu weetegereze efirimu egenda maaso efirimu yiino njagala weetegereze Onze sebuzi n'ekyuju ekyuju omutali kikajjo nakyo tekigenda ekyuja ekyuje omutali kikajjo tekigenda efirimu egenda maaso weetegereze nagambye okuva mu Emis Productions nate nga bulijjo naye kuti wali mnoma ya bintu byonna ndabira ddala ekyuje obadde okoze naye maama nendoza kati oba tonaakulowooza lwaki oba gwe nfaako abantu bangi ab'okufaako neera ne ng'akanfe ku ggwe lwakuba olabika tomanyi lwaki nkufaako ne tudde ewa Sebwavu tetujja kubeera awo tetujja kubeera bubeezi awo tubeera awo obwavu bulume n'ekikolwa kigaane bano bamboobeza mmere gigyemu amanda eboobere Sebwavu ayina omulwadde tajja kubeera ku ekyo kaakati nno nga tukwate kubo taata akomawo taata ono amaze ebbanga nga taliiwo ye Ssannyonjo Saidi Ziwa ageeka tumujjukira mu firimu ez'enjawulo tumujjukira mu Sserubambula kiki ne naawe omwana oyina entondo obanga olinga ayina entondo omuntu n'ava gy'ava n'aga akantwalira abaana battu ate gwe n'otuuka ano wamma bino bibyono n'amwawula neyanza nnyo taata ebyammwe biri omwo lwaki taata akoze ekintu ekyo oli amuwadde kaveera ke bano n'abakwasa babiri n'agamba ni maama ye tewamuleetedde oyo maama mu emboozi zaffe zibeera mu kisenge ebyo byonna tubyogerako kwatogere era ebyaffe bateeka mu kaveera akamu kwegamba atulabanga omugoteko omwana komplaininga ku kitaawe nazzi kuno ng'omwana omuwala kabeera omulenzi totuula mu ntebe emu neya kitaawo kati waliwo eyatikudde ettofaali kakwoca aleese ennamba gwe bw'oba tuwulirangako omubbi w'emmere ate kakisobola bwe omuntu ng'atandika okusitukira mu ntamu z'emmere aba yasooka mu maggi omuntu yenna bagambye yali abbye ku magi g'enkoko obwo bubbi tebuwona kati tasitudde entamu ono kirayika n'obulwadde buluma ennyo jjajja mmere kuba baleese emmere endabi azzeemu ku maanyi n'ageeyala n'amugamba mwana ngo nerali emmere ogijjeewa n'agambye oli mukwano gwange yajja luli n'atuyambako tutwale mu ddwaliro yagambye nti engeri gye twali jjajjawo mulwadde nambadde njiza akamere ate siriwo katwale mukalye n'afumba n'aboobeza n'amala iye agambye nkaleete tukakole ki mwana kansubire sirya bunyazi nange kansubire nti emmere gye banyaze ewooma kyekimu n'eyalaali omuntu kyakuwa emmere n'akuweerako tujja zizzaayo entamu
ebyo byokya waliwo okubba gye babezeeko nga kiragala oge leka mwana nga abalenzi tebajjula yabadde tayagala kulya naye emmere erina akawoowo kereeta anti ebadde embobeze zenva bazina oba neyakuwadde emmere n'atakuweerako nva nawe wabaawo ebibuuzo enva mweziri egenda maaso firimu gye tulaba nage bagiyita Wicked Mother njagala kulaba ludda wajja biggwera tukyatandika butandisi nga bulijjo okuva Memes Productions aziyizo kakati bwe tukwate kubo ne tudda eri y'Emiriina ali ne kitaawe taata afuna akadde n'ayogeramu ne muwala wono n'agamba nti munnaye ndankola nnyo era ebiseera bwe mba siriwo mba ndi mu kuyiiyiza mmwe njagala baana bange mube nga muli bulungi so abaana bange mube nga mubonaabona kati embeera yeeri wano ekuyisa etya n'amugamba nti embeera siyandibadde embi naye aba ali awo abadde agenda okubyogera omwana ono tazaalibwa mu kyalo ono kyova olaba tamwagala kati nga tebamugobaawo mbw abantu abakulu boogere kibadde kigenda omuluupa munyumya ku kya tewali nnyo jakiti omwana nga omanyi taata era kati mbadde njagala mbe nga njogeraku kuba ne taata atayogera na baana bazaala ayinza obutamanya buzibu bwe bayitamu bw'osanga amaka nga maama mukambwe nnyo ate taata atera okubeera obutaba mukambwe n'amanya kuba maama waba mukambwe nga tawuliriza nsonga z'abaana taata aba ayina offuba kati omuze we gufuuka omulimu eyo stage esinga okubeera enzibu kasita omuze gufuuka omulimu eyo stage ebeera nkambwe nnyo kasita omuze gufuuka omulimu olaba agutaddemu n'obukodyo agenda akugukira ddala wetegereze firimu egenda maaso bagiyita Wicked Mother nate nga bulijjo nagambye okuva mu bannaffe aba Reality Cinema tugenda maaso n'entandikwa kumpi kyenkana musajja mukulu wuno ali ku swame yagula ekiyungu nga yakigadde ekiyungu yakigula nga yakigadde anonye enkoko baagala kuwuta ka supu maama nnyabo ate n'omubbi agwanga bwagwa neetaba mulungi odduka ogwa ebigo kati tuba tuliyo nga maama obadde oyogera kino ekitaawo obadde oyogera mubadde mungeya obadde oli mu kumugamba mu kitu ekyo kati omugamba nekyanaggwe lwaki nkutunulira nga ninga atakulaba magezi omugambye nti nkubonyabonya maama nkuba biki nja kukuba gwe ate nkugaane n'okudda ku site batuwulira kikuba eŋŋumi nkyabya amatama totemu okumweyogerezaako era onoonyawoyogera nkubonyabonya nja kukuba gwe agamatama nja gakozza nga ze muleve entuufu yasa nkiwe Wicked Mother nakugamba esente genda ozinoonya kakati amayumba namwana agamba tomenya amayumba naye kakati ndabanga gwe bava okuba muzzukulu bakubidde ki yogera amazima bakubidde ki tebannankuba bakukubye towakana kukwata ku kintu kya nagamba tokwata ku kintu kya muntu nga si kikyo banjimanye biveeko ate omuntu waba akola omuze gugenda gumufaanana jajja akagaali ke kankubye oli yaŋŋambye baddengera kuwako mulimu naye akagaali ne kankuba kale ono bwe yadda wano mukazi wattu yatandikirawo okwevuma okufa kwa maama we ba step mother tebandibadde babi naye lwaki ba step mother bano ate ebintu babifuula birala nnyo ekintu ekirabika okuba nti kyekireese obuzibu mukazi wattu takyabitegeerera ddala wetegereze akaabira nnyina n'agamba lwaki maama yafa ebintu si birungi efirimu egenda maaso katulabe gye binaggwera katulabe luyita wa gye biggwera kale kyatuuka ekiseera maama n'atandika okulabika omuwala ono naaba ng'ateekayo munnange ebibuuzo by'okulaga
basomye batya manyi wabeerawo okusoma awo omuntu taata n'amanya omwana akola atya si byakulabika nti kwegamba omwana asoma busomi muwawa omuzadde naawe oba olina okufaayo n'olaba omwana w'embeera gy'akola ki gy'alimu asoma atya tugenda maaso weetegereze nabagambye firimu eno evudde mbanaffe aba reality cinema era nga gwe naagala okwegatta kuba reality cinema omuli omukyala Nalyang Farida mumukubire ku simu 0757 eno ye direct 719012 era taata n'agenda maaso n'ateeka enkaliriza ku mwana ono n'amugaa togenda nga n'osoma obubi sente munange tufuba nnyo okulabika ntuzifuna musobole okugenda ku ssomero munnange naye nsanyuse omanye abasomesa abawa abaana alizaati ozitwala eka ne bazituusa abaana abo nabo baba banjawulo tugenda maaso kati nno ono yalabirira embuzi zeeka naye bannange nze olina empisa embi ono omule ekimwambaza sikaati empanvu ali wano akweka mawano omanye abakazi gye bali ng'atambuza toothpicks nga amagulu kwegalinga genkana n'emikono oba ebandyambi katunuuli ali wano akaanira leka nkuyambeko naawe omanyi bagamba ssebo nkwanambye emenya migugu simanyi migugu biki kakati mbwayagala mutwalirako mbuzi leka naye nkutwalireko embuzi zireka ojja kunyimisa omusaala gwe amutwalirako ono yeewuunya katunuuli ndowooza mami takuyisa bubi omanyi mami oyo ayombayomba nnyo nagaa naye mami womutya tugenda maaso ono yuno ajja wano akommonta ali mu kukommonta tugenda maaso jjajja ali wano bava mu nnimiro basanga jjajja yebaseemu awo alo maama omanyi jjajja wabeera mukazi wo diyale nga takwata simu diyale nga takwata simu efirimu egenda maaso diyale ndaba takwata simu ogenda okwekwata kwata jjajja ogenda okuyitaayita jjajja nga jjajja yakalambadde dda bannange diyale yakalambadde dda efirimu egenda maaso kyekigenda maaso ono yagakaba bukaabi emitawaana nga ginajja obulamu butandika kukyuka bwe buti diyale luwe efirimu yaffe yino kale no jjajja yayitaawo era ebintu ne byongera kwonoonekera ddala so munange nga wayiseewo akaseera wagenda okuyita akaseera ono omwana ate n'atandika okuleeta amawulire waliwo mikwano gy'abagenda e Kampala kati bo balinga bwe basaako ebbala omanyise bo n'okuyingira e Kampala naye wabeerawo omukisa waliwo abajja okumulambulako mikwano gye be yakubanga nabo bulooka bambi kitalo nnyo omanye omuntu bwakugendako abantu abasaasira ssebo nno bajjira ddala ne basaasira namugandi kati obulamu buli mu mbeera ki namugandi ne mu muwala wange kati alinga ye muganda wange munnange namuga lulimbadde nga ne jjajja nga wensinziira ngende enjiye n'alabirira omutonze ne ngenda n'enjiya naye kati jjajja ke yabavudde ku maaso ebintu byongedde kubeera bibi ndi wano simalina kyakkola ovanga okubanga olina omwana naye ng'alinga muganda wo
kati twali tetusobola kufuna budde Buganda ati namuga kyonna ekyaliwo kale nno waliwo woolwaliza Katonda nabanga kubye muggo ng'akasente ke wali omuntu wona akufaako ng'olaba newankubadde obulwadde obwamutta buyinza okuba nga bwali bujjanjabika kale nno n'obwavu buno singa bwali bulwadde nga bumirirwa empeke abantu bandirwanye kaakati nno tuba tuli awo ono nga tava ku ssomero nga leero ngazze musanyufu bamwewuunya leero ajja musanyufu leero azze musanyufu ono omuwala yali tayagalira ddala kwesembereza balenzi yagamba tayagala bintu bya kwesembereza balenzi kubambu ye alimbeerera bano balabanga ekyamagero ayagala asomerera obusawo balimala mutikkira n'atandika n'okkola agambe mmwe njabba kubanga empiso nga mulwala emisujja simwe batasula mu butimba njabba kuba empiso asomerera kubeera mu ssawo era alimala kubeera mu ssawo n'alyoka atunulira ebyabasajja mugumwana omwana tate simwangu akuteguka munnange nga bakisiibula kinnaabwe kaakati tugenda okudda erudda ono yali yagaana okuba buloka naye alabika aziddamu kiki kigemune nti nze nafuuka mupakasi kweni nkimanyi namugaa ninamu ekizibu ekiriwo nina ekiwala kyendaba ewa mukamaawo abawala gye bali nga basatu waliwo kino ekirina ipusi n'ennyamuga ugamba kino ekiwala ekibigula kiwala ekyompuliraga kikaluba nga lwazi kikaluba simanyi ono kigonze otya baba naye kikaluba kigonze nyagala okibe ngaokwegamba era okigamba kibe kitegeera kuba ndabira ddala kintu kikulu kirimu agategeera efirimu egenda maaso awo olina okubaako kyonkolere mugala yitu managanyiwayiwayo bwemala nongiwayiwayo munnange ebintu bino bikwalire eddala gaga ofeeyo ayayayayaya ngerezaako lwaki ekiwala ekyo kinterewo nerumi ng'amugamba nti alina okulekani amufubako olikyali wange nati obumanyi yamugamba mbu ekiwala alina kimufubirako nkeni nja kikufubirako baabo obudde naye lwakuba kitiika kati kikino kye batya kikomawo kifukamira okubuuza ku maama osiibye otya kisanyufu maama gyendi bamuwadde basale omuwala ge mawulire obwedda alina ajja musanyufu bambi mwanange bale kusoma bakuwadde ne basale gwe mugezi abange basiru n'otunuulira enkajaba yakwata basale n'agiyuza wicked mother sebo bakuwa basale mbuli mugezi ogezi wala n'okitunuulira ekiwala kyonna kyekiri awo ekitakolako ku nsobi mpulira abaana bange bulijjo babagobera mu bitooke naye gwe toyinayo wadde omuntu amagezi go gali awo osoma nnyo otusomeramu gasi yagenda basale namunaganiyo tumbaavu basale bagiyuzizza neera basale kino kipapula kiraga oyoola basale ogiyoola ogitwala ensonga efirimu egenda maaso wetegereze efirimu egenda maaso wetegereze tunuulira katulabe tuddawo gye biggwera kyengenda olimba joowe ina omukubaawo kubanga sisobola mwagaliza emi engeri gye kigiramu akabina kakati kumbe noono mulunda mbuzi mulunda mbuzi naye awulira nga waliwo ekibulawo
mulunda mbuzi tasobola kukkiriza gamalaga kwalina mukubi wa buloka mukazi nedda ekyo tekisoboka kakati no omuwala ono omu ye talina mpisa mbi ng'eza maama we era agezaako nnyo okulayikani bambi afaayo nnyo naabanga munne amuzzaamu amaanyi naye ono ye Katunuuli talabawo kisa kyonna kyalina kuwa muntu ono Katunuuli abaye basale bagiyuzizza kati bamubuuza omanyi Katunuuli adiringira nnyo mu byabasajja aleeta pulaani waaki tofuneyo musajja n'amugaa n'ebyokusoma n'obyerabira tebirina makulu byosoma okufuna abasajja be bali nabyo kwendeka ono yaganze nasalawo neekuuma era nimbeerera okufumbirwa kwange nga maze n'ofuna omulimu kumbe eyasula embeerera ku myaka 14 atandise okuwulira obuzibu era omulaba ye aba asibidde awo ku bufumbo era omuntu atasomye nnyo nakufaayo omanyi omuntu okutandika amangu ebyobusajja oyiga mangu n'empisa embi kale mukazi wattu bulwadde erudda akaaba lwaki maama yamulekawo maama we yamukola ekyajabu maama najja amuleka mu nsi omujjudde okubonaabona awatali ssanyu lyonna era nga waali mukazi wattu ali mu kubonaabona tuba tuli awo wange okaabira kisirina mirembe omulunzi w'embuzi kati ono omulunzi w'embuzi ate omuwala ono ye kwega engeri gy'ali ng'ali kati ate ono mulunzi n'amugaa munnange ffenna tubeera mu mbeera ey'obuzibu naye saagala olabika okuba ndi ogwamu maanyi togwamu maanyi n'amugaa kati era mu mbeera yonna ndabira ddala muteekeddwa okubaako engeri gye nkuyamba amaziga munnange okwate kuli enva olyeko tokaaba bwe baba bali tebakwagala ffe Katunuuli najja okola ki muli mu mboozi ki eri wano ebagatta ate gwe walaga mulegero ogwo ogwino nnyini gwatulumbye mbu tegumanyi byabasajja kati oli kuwange gwe laba nno kano akasajja neraba Katunuuli n'abasajja nawe okutomera butomezi kati kino kiriko kyagazaaki naye banne ekisajja gwe nga nfubye okulaga nti nkwagala kati oki kyalina kyesirina Katunuuli tamanyi ono kyalina ye kyatayina ekisooka Katunuuli emimwa gye girebedde ng'olugambo awo tebayinza kwagalirawo siwayinza kubeerawo laavu wadde weetegereze kaakati omukubi wa buloka aleese laavu ndeese enkota naawe lwaki tonjagala why don't you okunkwatirwa ekisa please have Matthew for me omutima guntujja gutujjukanira eyo tujjulikiranira eri mutima tagula byentujja yagwo omutima tagulaba nti gutujja tima jerere talabye entujja ya mutima kaakati mulunda mbuzi muntu alabye Katunuuli n'ayongeramu ebinonoggo bane era kati wadde babadde n'omuwala oli kale era nanyiizeemu nga era omanyi omuntu gweyagala olanga akola ensobi nene nga munange ono ye wange efirimu egenda maaso weetegereze akalimuko nkaagala munange tonyiiga n'ogamba ne maama wo nga bwonyiize kakyako leero mbadde nkwetikidde Katunuuli ali wano lava agikuba ebiraka tamanyi kuloola amaaso gatunula nga ge bayeemu ettaka yenna ali wano atunula bulala Katunuuli n'aleeta saagala Katunuuli onsibe ekiwaani ebintu byolanize Katunuuli nkulaba nenga Katunuuli ono alina kyayiya neyolayika yoyiya Katunuuli gwe leeta gwe nkula nze naga okulowooza akuto papa
kyoyireetedde nze bane manyi byolese nze gwoleetedde nedda ssebo tewamala gabbama bwe bati ebintu tojja kubba bibbe kati yagala nkwate ntya munnange ŋŋambye era kanzije maaku waabwe atakabalagere gwe nsanyuse onsanyusizza lwakuba n'aleese n'emmere tagita n'agiwayo ennyogoze nsanyuse weebale munnange naye bino byonna byebakolera maaku gambye njitulu maaku ono amanya nti biva ku mutima labayo katunuuli talimanyi kuloola omusajja omutunuulira nga zzo mukuba akantaawo naye omusajja omutunuulira nga zzo mukuba nga neyanziza munange yeebale nnyo weebalire ddala nkulowoozaako bulijjo era kyokola ekintu kirungi nnyo okundowoozaako munange nsanyuse ensanyuse nnyo kyokoze ekyo weebale nnyo for God and my love bye bye for now baliko nnyabo kakati naye ogenda okudda eno bloka master twetaaga kyakulya munange tetulina kyakulya maama kakati muwulidde nnoonya bakuliisa naye nedda munnange bw'amaanyi tubadde tuzze nga tuga munnange twagala tuyambibwe tawanya tewali kyakulya nze ne muto wange ono ekyokulya tewali kati lwaki tokola gwe naye gwe omusajja omukulu alina n'ebirivu okukola kwakugaana kukubutula emirimu toginoonya naye tegirabika oba onoonya ozibirizza mbwe emirimu aginoonya tagiraba nkoyina aleka anoonya azibirizza sinoonya nga nzibiriza mwana oyo kuba muto n'agamba ningenda kukuyamba lwakuba omwana gwozze naye bambi kakati wulira nabadde namumu akatooke kange emazanyira n'okweriira naye kanka kuyambe nkakuwoge n'oweeko omwana n'amuwa akatooke mu nnimiro kyo ono olwawulira omunwe gw'ettooke n'azinirawo kakati nina wali eri mu sitoo okajeri waggulu nga tagamba ono ndi bamuweeyo ettooke bagenda muwaayo ettooke olayiga okukola n'amugaana eggwe kuyiga ssebo okukola omusajja omukulu okusabiriza sikyavunaanyizibwa omusajja omukulu okusabiriza sikirina makulu bagendera baasi kati embeera oluvannyuma awo neebambi kale akatooke kaako naye ekipakasi kyange oba oli mwetemuteefu ojja kujja okirimu enkwongereyo ndooza kaakati ng'amugamba ngenda nakuwa ekipakasi kulimanga mupakasi muyanziza yeebaza yeebaza efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kaiva okamubeera neyanziza emungambira ti yeebale omupakasi ono yeyagalidde wano omupakasi ono yeyagalidde wano seba omupakasi bamutwalira emmere omupakasi bamuleetera emmere ono bamuwadde akatooke akomyewo twandike tufu olugendo lwo olw'obulamu teluyina ssuubi egurawo olowooza nga ndiyingiza ettooke leeta mangu mangu akasepiki tuwate yanguwa ono ng'ajja alabika okuba ng'ateekako akamere saawa yakweddaabulula siryagako okutooka ono bukya babeerawo jjajja lwafa talyanga kutooka kati kalyesunga nga masavu mpozi neli waleeta entamu gye bakufumbirira eri kozi mukwano ngo yagikuwa tayagala kyogera nti naginyaga kale no yagiragira tugire kino ekiwago eky'engabo nze ngenda liwata ndifumbe mama katugenda okudda ewa maama n'omwana wo Eva n'amugamba maama wekimanyi katunuuli Ivirina awo mpakasi emmere nga mmaako akomezaawo sebo ndabidde awo mu makubu yangazze n'egundi
akomeza wako kyokka mutera mu bakuli ennene emmere gye tulya babiri agimuwa omwate opaka sibulya nnyo tasoma tacha ono kuvayo waleta maku wano kasita makubuya yatandika okukola wano sikulimba munange takyasoma katunuuli abeera awo asibaali awo ne makubuya bali mu mboozi kudda gyeya omwana oyo bannange kiki naye bannange abeera ne makubuya mu kayuukiyuuki Yey! ati omuntu weddeola musaafi kaakati yagamba makubuya tugenda mugoba makubuya aba ali wano oli otya makubuya gyendi mukama wange osiibye otya nnyabo wange makubuya nkolagana kigye njagala ombulire enkolagana gy'olina n'omwana wange sirinaawo nkolaganaye nnimiro gy'olundira embuzi sebo bw'obeera mu nnimiro gy'olundira embuzi gy'obeera ne muwala wange yakuddayo ewammwe gye ŋŋenda kuzza ewammwe yakozi nakujjawa wavaawa mami nava wala eyo gyoze wala nayi sente zakolera omwezi tezimumala kuddaka eyo naaba yava wala abantu bava wala bannange mami bansonyiwe kale genyo yes maama n'amusonyiwa kati nga wayitawo ebbanga after some time later kaakati tugenda okwetegereza omwana yeekyanze bannange omwana yeekyanze uno omwana asambagala omwana ate agudde mu kimba eki wano si we tunaatandikira ekitundu ekirala omwana asambagadde omwana mu kusambagala n'alabika okuba ndowooza giwunye abaami n'abakyala nagambe nga bulijjo oli ku VJM official YouTube channel y'okutusako ebinayuganda bingi nnyo ebyenjawulo niyo bwetubeera bise naye nga tubajjukiza nti bannaffe aba reality cinema badde akutuusaako era nga gwe wenna ayagala okulabika nti ogenda maaso n'okubeegattako osobola okulabika nti okuba ku ssimu zaabwe butereevu n'olabika okubanga munnange wobeegattako naawe n'otandika okuzannya ebinayuganda bali ku 0757 71 9012 eno bwe tubegenze tubeerabira okusubscribinga okusharinga n'okomentinga abankuumire tubaagala nnyo